munyonyonga musanvu Septemba 2024 egenda kuddamu okubumbuja anti Mickey Wine live concert tusabale Surubada High School ekutusaka Mickey Wine Surubada Kingi agenda kuchakala jahazi pia munyonyo nga musanvu Septemba 2024 okuingira mitwalo ebiri yepe mitwalo 5 ademiza milioni 3 andi tusabale ku jahazi pia munyonyo karaka wala bamwagala n'abatamwagala abasaideni n'abasaideno mwenna mujja muwagire Mickey Wine atenga werekeddwa kabayimbi bonna kokana bakomedianzi batikitokers sawa birezo kubacanga emiryango giggulawo toleta fujo Uganda polisi eri ku security ebyokusanyisa by'abaana byonna webiri abaana mubaleete mukonde akusitako weri kontre embeera nakolaga mutena mukola kintu gwe mutakikola gwebaoliewo wakawewase ogenda okukera ku macanga boom vidiyo ezikutyoboola ezikuyisaamu amaaso ezikuvumya abantu kugamba nvuma ku intaneti nkitegeera naye ngaekinvumya maanyi ga mpite za mukazi wange zakoze abantu banvuma nga basinzidde ku ye kati nze nganze oludde bibeerawo nga bako nekyenjiga kibeerawo bako nekyenjiga yes kati kyalala ekibaddewo yo gundi yaze ku birthday sinamuganiza sina buzibu na Diamond musagala be baana bawacyo kitegeera of course yes naye yankubidde nangamba Diamond asewa nemugamba kati kyengenda okukusaba kiri kimu kakwata videos ntyoboola gwenaba tokutte buli muntu alya okugwa muyise tokajja mikwano gyokukwata videos genda kumvumya ku intaneti abantu bagenda kumunkinga nga basizidde ku vidiyo ezo kituufu yes nebaga example gundi abantu bangi bakofarentinga nku example ya Rema Kenzo yes naye Rema there is no at any point where yali disrespected zani hamuza making sure by all means are protecting it but baneza abantu ba disrespecting abanga bayitidde ku byobeera okoze kituufu yes alibuga nkwagaite nyo nakulwa leero weewale ebintu bikozesamaza bigenda okumvumya kubanga mental health yange bigibagalinga kituufu yes nebitakomuuko zino comment owulira onakomentinga kino Shakibu bamukozesa use the condom Shakibu you don't bring it on the table sana kyoli mwavu omukazi akulabirira olina gguma tebuga binyafekisinga ntomugazi si bituufu naye tukimanyi nebeezaawo kituufu yes kati nawaja munaye ekyala onagaza okulaba nga ki ng'ate vidiyo nazitandisa okufulumira kumukumu yes live kyeyakola kati neŋŋamba omukazi ono kati mugambe ki nankubira simu nga sigakwata okunkubira simu nga sigakwata nagenda nakola live napayiriza Shakibu bawange takwata masimu ng'atamidanyedde omwenge n'atamiira Shakibu aganye okukwata essimu zange olwokuba nga Diamond azzeeko okulaba abaana be oli tata w'abaana bange sinza musofi ngalaba abaana be yabadde birthday sinamugandako nze kulaba bali baana be sina na buzibu oli genda wakaawe tebinkwatako naye ndemugenze ekyangu kyamuŋambisizza ati kiki emugenda okukola nga muli mwenna bitta gundi bitta mental health yange numizibwa kituufu yes njabbaawo ngweddalu nga simanyi kati obuzibu bwavudde neŋŋamba omanyi bwobeera ng'olina nnyo obulumi ng'oli hati yes before nga wakola ebitone binnuma nga mmaliriza nzirukidde ku media nepostinga bukoome bubukootisi yes nenteekayo obuntuntu obwekisiro obulaga mbu nnumiddwa era ebintu bizo bibeerawo olede ninga nga ali used wawo kinnuma kinkosebwa naye tekinnuma nnyo nga yokyali before ansazeewo nserike businsi bakole be bakola wembayo n'omuntu wange asobola okundifendinga nga ggwe yes kananganyabango ndifendinga nkitegeera nze nabiddeyo wakitoli omukazi kisoka nsinga erinnya ate alina abagoberezi bangi kasiza kutunka nabyo mbu ndewuzeeko nemmalako kituufu nkitegeera kati kiriwo kyekyo simanyi kikigenda kuddako okiwamu just time ndowooza nkiwadde time nekirala ngenda kyeteeka mu ntima nti omukazi gwendi naye era twekozesa weekozesa nkozesa mukozesa kati wojja essaawa eno n'otugamba what do you bring on the table oyagala yeekunyula ebiza by'abaakuwa oyagala yeekuba olugala ennyuma lw'abaakukwasa okombeko okitegedde wamwagala talina kyaleeta kati ofa ki
bw'otandika okukyogera kati oleeta ki fe abategeera tegwofuuka omusiru kozolede wamwagala okimanyi kiringa kutambaala ttimo ng'okimanyi nja kuyuzaayuza nekuyuzaayuza n'ogamba te ttimo ovuma nnyo oli musiru gwewagenza okunkwata mu kamwa ng'omanyi ki okitegeera zali wagenda okwagala shakibu wali omusuubiramu ki nothing bagaga banno tebaaliyo bamisi kiggulu tebaaliyo abagaga banno abalina ssente bakirumira tebaaliyo wandigenze n'oyagala abagaga banno if you want something on the table kati kamutangirira ababika obulungi kabaata nalabye vidiyo ya shakibu nempulira ng'omutima gumenyese nempulira nga nkaaba kabaata kisinga kulabika bubi nga mutukulangira owulira nga kati kakubuye kabaata shakibu ne bwe yeegulira essaawa kirirabika nti zali yagiguze shakibu ne bwe yeegulira empale buli omu ajaluza shakibu takyalina bulamu bwa ssente buli omu aba alowooza shakibu buli kyayina buli kyafunye zali yakimuwadde ekyo kikyamu kati mwena abatamanyi shakibu kino kibabuulira shakibu omuvubuka ayimiridde ayinamu ssente ze genda bulaya komawo ayagala noonyereza zali teyagala shakibu nti yamujja ku kkubo tebakulimba teyamusanga bula buvubuka bwa ku switi mutebulinamu booki tebakulimba shakibu bifa nga tanayagala zali yali muvubuka yagendanga mu bbaala n'anywa kakadde n'atambula n'agenda tabeeranko broke. He's never a broke nigger. Never. Zali ekyakutwala ewa shakibu kiri ekintu ekyo wafa kavubuka kalungi kalabika bulungi nga bw'ona otambula nako mu kifo buli malaaya eriwo ejja gamba waawu zali aleese eggaali y'omusajja y'ensonga yokka lwaki wayagala shakibu naye ati kati kankubuuze kabaata zali yagenda okwagala shakibu saaliwo waliwo era kyeyagala nze ndowooza wali bize sinedda kosirabika bulungi nga shakibu osegedde zali ekisooka kabaata zali omulaba talina mpisa bulijjo manyi kalina empisa abakazi abatalina mpisa kabaata tasobola kwagala muntu gweyenkana naye ssente kozi ojja kwagala akuwa respect of agenda gikuwa osegeera tasobola kwagala muntu alina linnya kyekyamulesawo Diamond nga bakaya kitegeeza bwe baba bayimiridde ewantu amatala baba bakayanira maki makayanire kamera ezimu zigenda ku Zari na zigenda ku Diamond ate nga yagala abeere mu kifo nga yaliwo yekka ng'owakabi okitegedde kabada kyekugamba mpuliriza sebuta kati yali alina okunoonyayo omuntu atalina linnya ng'ensi temumanyi naye ng'ali handisamu nga shakibu kyekyamwagaza shakibu ndowooza kyava yantya nze osanga yandibadde ekyobulaba yakulekawo kabaata yakutunulira n'agamba ono kabaata ono akola live y'abantu 8 mwagaza ki bimalayo byawuli kadama nga byemalira ku ssimu ye kabaata sina gye mutwala osegeera n'asalawo n'anoonyayo omuntu atalina linnya genda mu maaso kati bano abakazi obalaba abagagga ayagala nnyo omuntu gw'asobola okuteeminga nga bwagamba sit down you sit stand up you stand eat you eat suck the pussy you pussy n'osooka alina okuwa olulimi essaawa bbiri n'ogamba nkoye nagamba nkugambye dda wansi leero wakoleddaawo n'okuba olulimi jajagajagaja kabaata n'oddugala olulimi ng'ofaaki nalaba olulimi lwa shakibu nga luddugavu nga mumaze otukozesa nalaba olulimi lwa shakibu nga luddugavu neŋŋamba lwaki lwaki mutukubyanga ennimi ez'okumukumu kabaata this time around zali mu kyamu emirundi 25 genda maaso whether you were drunk oba ng'otegeera omanye abantu bwe batamiira bw'otamiira kabaata manya kituukawo ovaako ensonyi omuntu yenna bw'avaako ensonyi feesi gy'aba ayambadde ye muntu omutuufu bw'alina okubeera nkikuddiremu omuntu kasitookeera ku makya n'ovaako ensonyi oyo gw'olaba ng'otamidde ye gwowa ddala kati zali nno yabyogedde atamidde oba tokyasobola kontrolinga kikulimu ekikulimu kivaamu buki kikuvaamu buvi kati yayogedde kyekyo kyalowooza ku mutima
mola kuba Zali ono omulaba Kabata bagenda kudingana ne Shakibu naye tenga tekibadde bwe kityo gwe Zali tubadde tugenda kulya fere tukumanyi nze siri ku Instagram siri ku Snapchat nti onfollowinga no na follow yo gwe Zali onfollowinga ne twala follow yo tojja kumanyira boy child nga tuliwa togenda manyira Shakibu nga tutunula tujja kulya gwe mama Tifa tujja kulya Kabata okumanya Zali muntu muzibu nnyo co-parenting bitina mwe Kabata nyambaka ngenda kupozinga mukatono nkuletere video ya Zali nga bali ne Diamond nawe weteeko mbigere ebyo senga obadde Shakibu wandiwulidde otya oswaziza munne ekimala. You've humiliated the boy. You've disrespected him behind and in camera. Oyagala chofachi. Cooperating kitegeza kujja munju ya musajja muno n'otuula n'emmere ne bajjula n'olya n'ogende mu kigo n'ofuka. Neki enyumba si ya Shakibu, nyumba ya mkyala. Nesi gwe gusose nga Shakibu naye nga ne Diamond agenda eri. Kabata bino bye twogerako sibya tebize tino kyekiguddewo olwaleero bino bintu bizenga byesomba obusungu buzenga bukola ki buze bwesomba nati kati bano aboogera tebamanyi ntalo gyezikoze eki nze kugambye njogera ng'omuntu wa family njogera ng'omuntu amanyi ebyomunda osegera muganda wange Kabata waliwo disrespect weekoma co-parenting ebeeko weekoma osegera kati kino kibabulyano lwakuba nti nandiyogedde figa naye Zali si ye muntu ali awo nti yali akutteko obukadde emanya 234 n'abukwata n'abuwa Shakibu temanyi Shakibu musajja muyiri by'alina ssente ze ekyamaanyi kyokka Shakibu kyazze ku Zali kiri ekyo linnya nti Zali yayongera ku linnya lya Shakibu n'amwongerako waggulu kyekyoka kati Kabata kankuulyeyo obuzibu bano abakazi babeera nabo buli w'oyagala omuntu ng'omwagaddako ekintu kimu specifically kituuka ne kifeedinga kati Zali yayagala Shakibu nti Shakibu muvubuka mulungi alabika bulungi okitegera bulungi muganda wange kati weyatuuka akaseera omanyi ne wabeera musajja mubeera naye mu buliri baneegaya alina ekirevu n'obeerawo ekirevu n'okikwatamu naye okikwatiramu emyezi 2 kitandika okufuuka essansa naye kisala ku birevu lwaki ojjaako ku malevu okitegera kyekugamba kati Shakibu omukazi yake yakwegomako nti oli muvubuka mulungi onyiri olabika bulungi naye kati ebyobulungi tebikyamumala kati biri byayayanira byayagala kati byayogeddeko nga bayirawe byategeeza byayagala kati ayagala ssente manya bulabasi yange enjegulya bamafuta manya biki byoleta ku meeza kati tegeeza ki wali oyagala bakuwa mu ntandikwa naye abakuwa wabalekawo oba yafunye omusajja amuwa ssente kati Kabata kakubuuze Zali tasobola kwagala muntu nga fala neoba olina ssente tasobola tosobola mugamba nti Zali nina omuyaye gwe manye Masaka eyo alina ebyuma bya kasooli 6 alina tuleera alina fusa alina ennimiro 15 tugende oyage tasobola mwagala Zali ayagala muntu ng'akola ki ng'ali muki ng'ali mu limelight ng'alina ettutumu ng'alina waali nga bw'anaatambula naawe ensi ejja kukola ki ejja kuyuuguuma kitegeeza mu kikiro Zali ssente temusika ate ayagala kubeera star ate ayagala kubeera topu Kabata omuvubuka nga Shakibu okwagala Zali oyingira relationship eyo nga naawe olina by'omusuubiramu naye Shakibu talina kye yakungulamu ate edduuka lino lyalina epya edduuka lirye Shakibu kugambye alina ssente ze Kabata obadde ki Kabata nati nze n'emmotoka zemusanga avuga zibaako Zali eyiye agivuga ddi Shakibu alina emmotoka ezize zemusanga zibaako Zali kati kankubuuze Kabata Shakibu abeera ne Zali watabeera na Zali Shakibu oluusi abeera mu Uganda nga Zali ali South Africa
webale kitegeeza oli agendayo bugenzi mukola ki kumulaba kwekukufuula boyfriend ng'ate oli husband nirabushe eno waliwo ne audio efulumye nga zali agamba aniiza obutasobola kubeera naawe mwezi mulamba kitegeeza ki oba inayo abamukubesa busafirika eyo nga musajja yali ayagala asigale ng'azina Shakibu yeeteke mu kifaananyi ky'obufumbo naye nga mazima tannasalirawo ddala. She's using the boy. Zari will use the Shakibu. Kati you want to dump him. Kati tugenda mukusibako kumpaka. Wanji? Gwe Zari wakoyeseza Shakibu. Oyagala musula okozomazo munyunyuta mu juice yenna. Tugenda mukusibako kumpaka. Oyagala ojja muwasa. Ate kati Zari twagala ennyumba ye Kampala ng'obeeramu ne Shakibu. Shakibu wabele Kampala bela Kampala wabele sawe sudi gende sudi mulekera uzanyira ku bana babe ne mutusulawo bwotyo njo funa omukazi omugaga nkoze sandekawo kabata bwatyo bangi basuddewo Zari kabata mwe abakazi abagaga bagadde tukozesa bangi nange bandi bubi lwaki mwagala tukozesa waba tonjagala onjagaza ki intunuulira kabata onsanze onzinye onjagadde onkozesezza ondepinze byonna obikoze nkusanyiye ate omala ondekera waani ondekera waani mulekerawo okuza kati kakubuye kabaata Shakibu yatunuulira Zari nga mukazi mulungi alyoke talina kyagenda era kuma kyamugamba eti njagala kino kitegeeza ki tagenda musumbuwa osegeera nagamba kambeere wano omukazi ampa emiki n'obuuza sisita kyaleeta ku ttebo olwo diziyazi obadde tomulya ate tobadde tomuwoomerwa ng'omwana omupiika sex kiro na misana bwakombe benson kati kyali bakuli tewali muntu agenda goba sisita Shakibu mu bufumbo obwo nga tamukompasetinze. You must compensate him. Amaanyi ge obudde bwe style ze kabuzi kaliga kakoko mukosa abaana b'abandi styles wano waliwo ebiseera Shakibu we yakoga ng'ajjamu mbuto zo mukazi gwe basisita mwenna tulina olukuŋŋaana mu maka gange ekyengera tujje tulwanireko ku sisita Shakibu asobole okulaba nti obufumbo abusigaza. Fenna Shakibu gwe tubadde tugomeddeko. He has been mentoring us okufumba emyaka ena nga tucomplaining. I've never had sister Shakibu complaining. Musajja atwabeera quiet. N'omugala sister Shakibu kiki obufumbo butambula butyeko yendeka sister Junior ndeka omukazi ankuba ate Zari kogeza n'omukuba. You beat him ojja kutulaba. Omanyi women these days mwino gomuzo okukuba abaana b'abandi. Zari if you are woman enough oba man enough kuba ku sister Shakibu otulabe. Komera. Don't touch on him. But he doesn't bring anything on table. Aleta se modondoli. What do you want him to bring on table? Underwears. Ocho Zari kuoli kunonkulaba. Zari, on behalf of sisterhoods, we are not happy with you. Era Zari sagala kwekwekerea. You are my friend Zari. But I didn't like the way you are treating sister Shakibu. Zari. Yes, gwe musajja maka. Na it doesn't give you guarantee ntojabera nga toyogera wajova. Sister Shakibu yakubuzako nti where are you? Not full a very big deal, not aliko mulangira nga boyina sente. Zari toddamu tunyumiza motoka zo zovuga. We all have cars we drive. Please, love is love. Nobuza sister kyaleeta ku table. All of these years obadde tomulya.
ave tobadde tomuwoomerwa ng'omwana omupiika sex kiro na misana bwakombe Benson kate kyali bakuli bakazi mmwe tubakooye nedda this time justice will prevail Zali kuoli kuno but I promise one thing kuno we are going to get justice the boy child tujogeddwa tumanyiddwa bakazi mmwe who think you are rich nze bakango bambufumbo bwa mirundi esatu no compensation mutugoba bugobi like that kuno government ejja biyingiramu President Museveni ajja biyingiramu this time Zali toloza tubigenda kuggwa bwebiti mbogenda goba sister Shakibu ewaka omuterembwe ayiya kyo yagala okukola mbu omugobe ewaka mbu omuterembwa tewali muntu agenda goba sister Shakibu mu bufumbo obwo nga tamukompasate nze you must compensate him amaanyi ge obudde bwe style ze kabuzi kaliga kakoko mukosa abaana b'abandi styles wano waliwo ebiseera Shakibu we yakoga ng'ajjamu mbuto zo mukazi gwe Shakibu was doing abortion because of you kati oli awo weefudde omwefuulidde tojja mwefuulira this time era basisita mwe namba yite ewange ku lw'omukaaga tutuule sister Bulunoke tutuule tulabe how we can help sister Shakibu okulaba nti obufumbo bwabuvamu something n'omugulirawo edduuka eritunda ndaweya is that what you can give that sister so senga kaye naawe tukwetaaga tajja mugoba yasaaka Shakibu tajja kunoba this time bwaba wakunoba bamuwe 50-50 okitegeera kwane Zali naye abadde azikayanira ewabasemwanga oyo omukazi Zali akadde yagenda myaka 7 naye alowooza mbwe akyali muto negolooza Shakibu ekyo kyali mu kuwomogola yasooseeyo omanye amaanyi agabeeraawo okitegeera alinga asima olusozi akuba ku lwazi Sister Zari, emmeeza gy'okayana gye tutateekako kintu emmeeza nzijuvu teriko wadde akatebe Shakibu waatula eyo emmeeza eyombya Zari teriiko kifo kya Shakibu talinaako kifo kweyo emmeeza tetujja kukkiriza basajja abo kujooganga basista baffe bwetyo nze ndi ttiimu Shakibu yes it's enough obuzibu Shakibu oba luzungu lwe lutono oba lwateefiringa akakazi kayomba mu luzungu sebo tekakyayomba na mu lusoga kamuyombesa mu luzungu lwaki kaba kayomba mu luzungu anti sister Shakibu yali afumbirwa South Africa so bino ebyokuyomba mu Luganda tabimanyi so kati nze amuyomberako mu Luganda naye nga emmeeza gye batusaba okuteekako ebintu ye eri luddawa kuba emmeeza eri gye tulina okuterekerako ebintu teri waffe twagala tufune amaka agaffe sister Shakibu naye waasobola okwogera ekigambo n'ayogera ng'omukyala w'omu maka Sister Zari emmeeza gy'okayana gye tutateekako kintu emmeeza nzijuvu teriko wadde akatebe Shakibu waatula eyo emmeeza eyombya Zari teriiko kifo kya Shakibu talinaako kifo kweyo emmeeza ayagala ateeke omusajja n'akunya omugongo buli kaseera olaba Shakibu aggwaawo maanyi ga mugongo mpukuuki oyo omukazi Zali akadde yagenda myaka 7 naye alowooza mbwe akyali muto negolooza Shakibu ekyo kyali mu kuwomogola yasooseeyo omanye amaanyi agabeeraawo okitegeera alinga asima olusozi akuba ku lwazi respect boy child babigeko justice tufune looya twafunye dda balooya era nze olukiiko naluyise Shakibu tajja kunoba this time
bw'aba waakuno baba muwe 50-50 okitegeera kwa ne Zari naye abadde azikaayanira ewa Basemwanga mbona ayagala 50 ne Shakibu bamuwe 50-50 kubanga Junior olaba eri amaka Shakibu talinayo kigambo lwaki Zari tazimbira sister Shakibu n'amugamba wano weewaffe mwali ennyumba tasobola kwogererayo sister manange sister Shakibu